olwajjo ennaku z'omwezi zabadde 2 mwezi gwa 2 omwaka gwali mwaka gwa 1998 ekibiina kye bayita bakayimbira kyasobola okuba ate nga kyatandikawo. Bw'oba owulidde ekigambo kye bayita bakayimbira dramactors bangi nnyo beebuuza bakayimbira dramactors bakola ki? Abo nno bazannyi ba mizannyo, okuyimba bayimba basobodde okuba ate nga bannabitone abasinga bakomediya bapresenta abayimbi ab'enjawulo bonna basobodde okuba ate bavudde mu kibiina ekyo bayita bakayimbira. Kati nno mwezi gwali gwa 2 nga 2 mwaka 1982 ekibiina kino nga kitandika kye bayita bakayimbira era bajeguza emyaka 4 nga bali mu kisaawe ky'endongo n'okusanyusa abantu mu ggwanga Uganda. Benkutegeezaako bano abakulu bano babayita bakayimbira dramactors nga bwe kutegeezezza era ng'ekibiina kino kyatandikibwa abantu 3 bakitandika mpola nabo bagamba nti emboozi yaabwe teyali nnyangu wadde n'akamu naye nga tebakitandika nga kibiina kyakuzanya katemba ne bakitandika nga famire bwe bagamba bali ku ssomero bayita Kampala High School. Awo nno abakulu ab'enjawulo ne beegatta okulisa kubuga siyaasa omukulu gwe bayita ABK Andrew Beron Kibuuka Aloysius Matovu Joy era nga omukulu Aloysius Matovu Joy yasobola okuba ate nga abasipotinga n'amanya nti abakulu bano basobola okuba tebakitambuza. Kati omukulu siyaasa era nga okusoma kwe yali asoma naye nga yali musajja musirise nnyo nga alina n'ensonyi naye nga abantu be yabeeranga nabo mu kibiina bali bagamba nti omusajja ono alina ekyenjawulo. Awo nno abakulu bano balinawo lectures ez'enjawulo oba lessons nga basoma literature era bano abakulu bamiitingira awo. Waliwo akatabo b'omukulu bamitanga Sonyika nga akatabo baali bakayita The Road bakola omuzannyo nga ku katabo kano ke basoma kennyini akaali ak'oluzungu era omukulu gwe bayita Aloysius Matovu yali obudde obwo ye yali memba mu kibiina kye bayita Kampala Dramactors yesobola okuba ate nga alaba abakulu bano nti basobola okuba ate bakitambuza. Awo nno bwe batandika mpola babitandika nga bafamire era ne basobola okuba ate nga bakwatagana abantu 3 Aloysius Matovu Joy omukulu ABK Andrew Beron Kibuuka Ssenkubuge siyaasa ne bakitandika mpola kutegeezeza mwaka gwali gwa 2 mwaka gwa 1982 akadde kano giri emyaka nga 4+ gye basobodde okuba ate nga bamala mu nsiike. Bategeeza nti byonna basobola okuba ate nga babikola nga bagamba toyinza na kuwawula nti ani muganda waani kubanga bayambalanga engoye zezimu era nga bategeeza nti embeera bwe yatandikira myaka gya 8 era bali bagamba balina moto yaabwe bagatta gende yonna gwe gye bakwetaaga gwe mulama gwe bali basinga okutambulirako era nga n'erinnya lino bayita bakayimbira bazadde baabwe balituumanga nga bayita bakayimbira era nga omukulu Ssenkubuge siyaasa ategeeza nti taata we Ssenkubuge siyaasa gwe bayita Dr. Kigula yasooka okuba omuwagizi waabwe asookera ddala kubanga amasuuti ge bakozesanga okuzannya emizannyo omukulu ne yazibawanga n'engoye bamama we babawanga obusuuti obwo bakozesa mu kuzannya emizannyo olw'embeera nti akasente obudde obwo baali tebakayina wadde n'akamu paka akadde kano basobodde okuba ate nga bakikubidde ddala. Benkutegeezaako bakayimbira dramactors basobodde okuba ate nga ensiika ey'okuyimba n'okuzannya emizannyo emyaka 4 bweddu. Benkutegeezaako bano oyinza okwebuuza emizannyo gyabwe gyo gye bazannyeeko abamu kubali egimu ku mizannyo gyabwe oba gwogulogula ki liriwa ine twetaaga ettaka essaawa tetwetaaga ttaka mugende tetulyetaaga mutulabyeko ndoza wandigize nga ng'ensi tennaba kutabuka kati novaawo n'okulemberamu ekisinde ne musimba mu kisinde naawe ensi ogimanyi bwetabuka ensi ogimanyi agire ki no kimanyi bamidomo babeera bakola baba bagikuba kati giraffe tugire tugende anti mugende ensi ekyali mpeweevu owaaye nsinga tinnatabanguka okimanyi naawe katonanga batukwatiddeko ndekyali nzi kakamu bagundimu kugulu obwongo bukulimba ki olabye enkozi kiki nkimanyi nti ono alina ssente yajja ne ssente z'obadde okubira pulaani muzibbe n'ogenda n'olyoka okumulayo buno obuntu bwo muzinyage mmwe muli buntu mulina amagezi mmwe owaaye onenya omuntu ono ku kyokuleka mu kibuga yakuleetera okubeera omusiru eriyo omusajja omukulu omusiru nga ggwe owaaye ono yavunaanyizibwa okubeera nga tolina magezi okuleka mu kibuga lwaki wali otwesibako tolina magezi kugenda nga weesiba ku bantu
toyina woyina kubeera toterera wantu wamu nakayiza abantu bano balina ensonga ntebalina nsonga gye balina laba nno kano kantunulira kantu gwe mu nsi muno gwe kantu akasinga ku bintu byensinga okukyawa sikwagala bannange ate buli lwenkulaba bwe nti kwegamba kyenkunnyonnyole bwe nkutunulira bwe nti simanyi kituufu kikyoli mulimu lwojja ng'onfaananira kamugi nze waliwo lwenkeera nenkutunulira bwe nti ng'olinga akatulume kasajja ggwe ofaanana akamese buno bw'omusonso ofaanana kamusonso okusinzira ku mumwago ofaanana ekinyira okimanyi kifaananamu ng'akawundo ofaanana kawundo ofaanana kawundo asirika tolina kyoŋŋamba ono mukoddomiwo ntinze ndi mwannyoko kyogamba kati tofaayo sifaayo kati sifaayo nga gubasaza mu kabu gusaza mu kabu kati mugende mwesiba ku kyobwenzi ebibe biwanvuwe bwe yayendako oba olumu olwo nakola ati natta muntu abasajja balina obujulizi kiyinze tombuulira bujulizi ki nze sagala ebifaananyi biri kuno aya basa gyegimu kwejo emizannyo gy'abanaffe bakayimbira nga bajaguza emyaka 40 mu entertainment era toyinza kuba ate ng'obeerabira abakulu bano basobodde okuba ate nga bazanya emizannyo basomesezza abaana abayiseeko mu masomero gaabwe bo bagamba nti abayizi nga 854 n'okweyongerayo be basobodde okuba ate nga bayiseeyo emizannyo gye basobodde okuba ate nga bakola emizannyo nga 647 basobodde okuba ate nga bagizanye era ng'ekibiina kino kikulira omukulu bamuyita Sekubuge Siasa akadde kano general manager wa TV bagiyita Salt TV ne radio era nga adirira ekibiina kino Vice omukyala bamuyita Leila Kayondo Kachapizo ate nga omukulu gwe bayita Andrew Bernard Kibuuka naye mwali mu kibiina ekyo omukulu we gwenkutegeezaako abajjukira omuzannyo gwe bayita Ndiwulira ogwo nno omuzannyo gwasobola okuba ate nga gwabatumula nnyo mu 1991 omukulu Charles Senkubuge yaguwandiika ate gwa directing omukulu ABK ate nga music yali wa Aloysius Matovu Joy baali bayogera ku kirwadde kya mukenenya engeri gye kigenda okuba obuzibu obuli mu kirwadde kya mukenenya nti famire nnyingi nnyo obudde obwali bugenda kuba ate nga abajjukira ebiseera by'emyaka gye89 Ndiwulira yasobola okuba ate nga atambulira ddala abajjukira abazannyi nga omukyalo gwayita Aisha Chomuhanji yazanya nga Samantha waliwo Solomon Matovu Aloysius Joy waliwo Kawa yazanya nga Eron Ntulo waliwo ne Saulo omukulu Senkubuge Siasa n'abala bangi nnyo era nga ku UTV ebiseera ebyo omuzannyo gino gwasobola okuba ate nga gukwata nnyo gwenkutegeezako mu 1992 Ndiwulira guno President Museveni yabayita bano bakayimbira bagende bagumuzanyireko ne famire ye esaidi z'Erwakitula bagendayo omudiri bafuna mungi nnyo bebamu ku abo mulimu omukyala bamuyita Aisha Chomuhanji abamu ku baluddemu yazanyako firimu gye bayita Last King of Scotland byansi n'endala nnyingi nnyo waliwo embaga ya Koni waliwo kijjomanyi ennyana ekutudde n'endala nnyingi nnyo basobola okuba ate nga bazikola benkutegeezaako bannaffe abo bayita bakayimbira dramactors benkutegeezaako ebyenjawulo basobodde okuba ate nga bakoze kutegeeza kyatandikwa abantu 3 ne batandika era nga kyekimu ku kibiina ekisinga obukulu n'obukadde akadde kano esobodde okuba ate nga kikyatrendinga akadde kano kifulumizza bannabitono abasinga gwe baoli owuliddeko b'osinga okumanya abasinga akadde kano bano no bawangula engule nga bannakatemba abakyasinze mu ggwanga Uganda era nga kabaka yabasiima abakulu bano mwaka gwa 2013 Novemba nga 9 nga Buganda ejaguza olunaku lwali lwa bulamu mu Buganda kabaka yabeebaza olw'omuzannyo gwe bazanya gwe bayita Ndiwulira okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya ebiseera ebyo era bano abakulu basobola okuba ate nga bawangulako omudaali President Museveni yabawa omudaali gold medal ey'okubasiima nti basobola okuba ate nga bazanya emizannyo egy'omulamwa awaadi nyingi nnyo bazeetisse okuva mu myaka gya 8 mu 1998 paka 1999 bawangulako nga bebasinga production ow'enjawulo emizannyo emirungi mu 1984 basinga mu Uganda yonna abafulumya emizannyo egisinga 1985 abasinga abazannyi abalungi 23 paka akadde kano basobodde okuba ate nga bakikubira ddala benkutegeezaako ng'emizannyo gye bazanya gikwata ku myaka gyonna era nga message basobodde okuba ate nga bazizanye ebyafaayo byabwe ku muzannyo gwe bayita Ndiwulira kigambibwa nti abasobola okuba ate nga bagulabako n'abakyagulaba bo bwe balabako kigambibwa mbu kawera kadde kamu n'ekitundu ebiseera ebyo nga bwe nkutegeeza omuzannyo gwafuluma mu 1991 bwe bagenda ne wa pulezidenti
abakulu abo era nga bakayimbira dramactors bazanya emizannyo egy'enjawulo era nga abasobodde okuba ate nga bayitako mu masomero ag'enjawulo emizannyo gyabwe egy'enjawulo egimu bagitaddeko ne ku sirabaase goba wali osomyeko ku butabo bwabwe emizannyo egy'enjawulo mu O-level ne ku university abakulu abo basobodde okuba ate nga emizannyo gwabwe gwe bayitandiwulira gwasobola okuba ate guba connectinga ne Ministry of Health ne World Health Organization ne basobola okuba ate nga balupromotinga nga babulya ku kirwadde kya mukenenya ne Ministry of Health esobodde okuba ate nga bakozeseza bazannyo emizannyo egy'enjawulo nga the blind doctor waliwo ne FIDA ebakozeseza Deniva Uganda AIDS Commission esobodde okuba ate nga bakozeseza emizannyo egy'enjawulo okubuulirira n'okutumbula n'okutegeeza abantu ki ekiri mu kwekuuma ekirwadde ekya mukenenya be bamu ku abo nno abali mu kibiina bangi nnyo abazannyi abali mu kibiina ekyo abayiseeko mu kibiina ekyo ekyabakayimbira womanyirira wenkuweera ani amanyira oyagala oterera buterezi mulayini buli kimu obanga kyetusoba tokirina nosolekerawo okukola n'obivaako ndukayo ndukaliririddawa nagambye saalina nammwe mwemwawaba nalina nasomero kuki wootunda amazima genyini omuntu ali mukyala asobola okwerimira emmere no biki bino kutodde kukwata kweyonkotatoke kwata kuli ku kiwago byewamanyira bulo bulinga bundiizi waliwo kyemutamanyi kyemutantekerako gwolowooza nti nkoma wano nze ndi mugazi oje sikoma kukanukwano supermarket yokka nze nyina enkoko muli zijjudde pampampa nyina embuzi nga 7 zitambula kati zageze dda zitayaya kuno oite nze ndi mulunzi abantu bagenda bagamba bambi nkuzaayo kino nakino njagala kutandika kuluma kati mulaba nkomono wano ntuddewo just kukola ki kulindawo bantu neŋŋamba mmanga mulinebinene byotunda byokola mbadde simanyi kati nfunirayo ku nkoko nange ntandika okulunda onfunirayo obutototo nga buwezezza nga gabwa nnaku eziwera obutanfeeko nfunirayo nga 10 tandike n'obwo oyagala kutandika kulunda bo bwammeka